Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo ku Extra Digest mugoba nsonga. Amanya neddobozi nze IBRAH Mukasa. Tusinzidde wano ku Kamoga House. Lero tusinzidde ku office za Kamoga Property Consultants Limited, the true real estate developers. Eranga wano wetuli Lubowa ku Kamoga House, Ntebe Road. Wetuli akadde kona ko lwalero we wali ekitebe ekikulu eranga ekitebe kino ekikulu ekya Kamoga Property Consultants Limited tebayina branch wano we wali ekitebe ekikulu era lyettabi era bwe buli kimu tosinzire eyo ng'oli kannabulemu tosinzire Buwama omutasinzire Masaka mutasinzire Rwengo mu Idris n'agamba nti awo waaye tuyina ettabi eno olitasinzira mu bitundu by'ettororo mu Keith Kanabi naga nti tulina yettabi totawaana tosinzire waffe emasindi hoima wosinzirire waffe emasindi hoima noga nti eri yettabi lya Kamoga gwe nga polisi amajje ne bana abajjamu enjala besajja kwatula nga bakuyola bakutwala se tuline mukadde waffe Muhammad Kamoga gwe tulinaye akadde ko lunaku olwaleero wotulabira wano nja kusaba mukadde waffe ono abuuze ku balungi abatulaba olwo nno tutandikiraawo nkwanirizaako Haji Muhammad Kamoga. Amina sewa. Saba obuze ku balungi abatulaba ku Extra Digest mugoba nsonga waziro kujjukiza is a Friday enaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga era ng'olunaku olwaleero luno ebikujjuko bigendera ddala mu maaso wali ennamugongo ku kiggwa ky'abajulizi byali bingi mwabimanya bitagenda kunnyonnyola olunaku olwaleero obuzibu bwavaawa ani yaleeta obuzibu kyaggwa kitya Onzo bade myatemera ebyaliwo. Sireba. Haji. Eyembozi. Eriba ya lulala nga munywanyi wange. Face Kanyabi. Yagikulembeddemu. Bali musako mwenna. Babona ko lwaleero. Muri mutya. Subire nti bulamu butambula bulungi. Amanyanga bulijjo. Nze Kamoga Muhammad. Omukuba director ba Kamoga Property Consultants Limited. Kampuni eno egula ntunda ettaka tugange benjawulo takanga lya byapa Maryland tugula tusangwa no Kalubowa nga IBRAH wakugambye tulina branch ndayo yonna era tebakulimba tulina etabi yonna ewalala office fezo wano Kalubowa Kamoga House kwa twetaze ojjo tusanga simu 0700 17 16 73 by MTN 0775 500 700 Tujja kwitaga simu ezo bengo so okutufuna ngojja okugula ntunda ettaka tuna service ndadde tugabira abakayanti baffe tukola transfers ebyapa kukyusa ebyapa kibamanyago yo guwaguliramu kudda manyago go yagula mu bantu bangi bakola ensobi bagula ettaka namone transfer na kitereke ekyapa akikyusiza myaka giwera 12 ayaga kikyusa tunga byakyuka dda nga watandikira ne wadda nga talabawo so kirungi nnyo boguza ttaka limazeeyo bakole transfer gera maaso ko transfer ekyapa kidde mu manyago oba moyo goyagala kiddemu bwekite kandi kiri mu manyago bibate binaggwa ebyettaka ekyapa kiggwa kimaze okukyuka so tukuyamba kukyusa ebyapa ebyo tukidda mu manyago tulina abasabe abakugula kupima ttaka lyo yakulisalaasalamu kugula mpenda tukuyambako oba wagoba ku kyapa ne kikulemerera kikula mu kkubo wone wakoma otujja kuyambirako sakasubengo so kwesima nga betukoleddeko omusawazi nez'ettaka inshallah taala tutatoga kusoboza ettaka tetogera nga abagezesa obugezesa abatumanyi kye tukola for over 10 years tukola mu wataka gokka tuna kya kye tukola takale tukola era jangu ekyo abange ekizibu kya tufitiremu jja kifunza so okugwa inshallah taala. Thank you so much. Tweyanziza nnyo tweyanzege abalungi abatulaba of course kulwo okusaba kw'abangi kulwo obwetaavu okusika omuguwa emberebezi obutakkaanya n'okwagala okwongera okuttaanya tusazeewo tukomewo tutunuulire ensonga ziringa 3-4 ensonga zino ziri mu kwekubya abantu ab'enjawulo empi case in point tulina story zetubadde tugoba ennaku zino families ziringa 6 nga stories zino tuzitambuza naye nga bonna tagali eva ku kye bayise ekiraamo oba will
mulimu kye bayise letters of administration, mulimu powers of attorney. Twasazeewo omwami ono adabulinga nga munnamateeka 1 ate kyakubiri ku kyo ali into things to do with land. Alina vast experience ya over 10 years. So muyivu wa mateeka, mukenkufu mu mateeka, nti bwajja wano n'akuotinga kyaba akuotinze tebeera mboozi ya ludo, tebeera mboozi ya mweso ku kyalo. Awai, abantu bakyazanya omweso ku kyalo. Baguzanya bulungi. Keith Kanabi nkutumiddeko nnyo muganda wange. So Haji, tugenda kusooka ekiraamo kino tukikoze shoze zisukka mwemu nga tukola ekiraamo. Tusazeewo ne leero tuddemu tutunulye kye bayita ekiraamo. Mpozera alaba mukutu guno. Tuyinza okwogera ng'abasaaga mu mboozi wano n'emitogera biba bituufu biba bya ddala. So bikolako check up n'onyonyereza byetwogedde n'okonfirming kuba byetwogera tumanyi by'amazima tuwa information agituba nti ntuufu. So ebyamateeka nga bakugambye tuyinza kubeera mu ttaka nga tumanyi byamateeka era ali mu ttaka nga talina amateeka abako ne balooya bamutegerera mu nsonga z'amateeka era atalina amateeka bamutegerera mu nsonga z'amateeka bimutagalako nnyo. So by'ettaka biri sensitive nnyo n'amateeka n'ebyo abagenzi abo omuntu wafudde ekiddako mateeka ebajja okulamula. So amateeka gakola buli kimu gakola bulwamu za nsonga zino ez'ettaka. So sazo twogere ku nsonga y'ekiraamo tuddemu tutegeeza abantu ekiraamo kyeki, ekiraamo omuntu akikola ddi, ekiraamo kifaanana kitya era ani asaanidde okukola ekiraamo, tukiterekawa, biki ebirina okubeera mu kiraamo, biki ekitalina kubeera mu kiraamo. Bantu bangi beesanga mu mbeera nga ekiraamo kibakaluubirira okukola. Yalowooza nti wanakola ekiraamo ekinaddako wiiki ejja ajja kubeera mufu. Nkuba mawulire ag'essanyu oba ag'ennaku nti oba okoze ekiraamo oba tokoze ekiraamo obulamu bugenda. Wakati mu bulamu tutambulira mu kufa. So it's better n'okola ekiraamo n'oba nga weetegekera nti essaawa eba etuuse Allah ng'akuyise obaako byolese oteeseteese oba olese obirambise. Oba otokoze ekiraamo kitegeeza ensi ejja kutuula esalewo nga bweyagala. Gw'otaba toyagala abadde akolana yajja osookera ddala mu meeting yajja n'ozikubiriza asalewo nga byayagala adibage nga bwayagala kubanga teryamu kuba ku mukono. So bw'oba okoze ekiraamo oyambibwako naddala nga byoteeseemu bye bituufu oba bolese ku nsujja kuba obalese mirembe nebyokoleredde tebijja kufa togge kubanga nga gwe omuntu ng'okyali mulamu okyalaba ka vidiyo kano osobola okusalawo nti kyenkoze ntekedde mwana wange gundi era gwe njagala abeere nakyo. So bw'oteeka mu buwandiike oba tasaziteeke mu buwandiike batini nnyo ayinza okuteeka byoyagadde nga tubiteese mu buwandiike. So kati abantu abasinga obungi tabaagala kukola biraamu naye nga bakola ekiraamu esiteki oba ojanguyiriza oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno oba olese ng'obitegeseese bulungi. So kati ensi yavaawo wali ogimanyidde nti omuntu bajja kutuula meeting bakojja basenga bajje banti mwana mwannyinaze batuule meeting obeesiga nnyo ennaku zino byakaawa obuwandiike bwe bukusinga okuba ebyo bukulu oba baawo ensonga yonna eri mu by'ettaka ekitaawulula kiwandiiko era omuntu wakutuka essaawa ya leero ekiddako mu ddiiro yaleka ekiraamo oba teyaleka. Bwogera wadde nswa genero bakubuuza omufugo oleese tuwandiise ofune leeta za administration oleese mufuuki tulina abafu babiri tulina omufu afudde alaamye omufu afudde talaamye. Omufu afudde alaamye ebyo biba bitegekeddwa bulungi. Afudde talaamye ensi erina bitegekereka ebintu byo birina okutemwatemwa. So tukwate ku mufu afudde alaamye oyo aba afudde yeesiimye nti aba afudde atesitese wayagala bitambuzibwe ebintu bye oba abikoze nga abaddemu kyekubiira basi kyekubiira nga kyaba nga byataddemu nga bye bituufu nga tebikolana n'amateeka byalese atesitese biba bigendagenda mu maaso. Naye waliwo ebikulu ebirina okubeera ku kiraamo. Ekiraamo lwe lupapula omuntu lwawandiika nga mulamu n'ateekamu byagala bimukolebweko bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kankiddemu ekiraamo lwe lupapula omuntu lwakola nga mulamu ng'ategeera bulungi ng'alambise ebyagala bimukolebweko ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omuntu ayinza okukola ebiraamo nga 6 oba 7 oba 8 omuwendo gwonna gw'aba ayagadde naye ekisembayo okukolebwa tetubalanga ekituufu. Toveeyo n'ogamba senga alina ekiraamo yajja alina ekiraamo ne mubireeta deeti enaasembayo ku ebyo nabiyinza okuba nga byonna nga bituufu yabiwandiika ne deeti esembayo okuba gye yakola yajja okuba nga gye bajja okutwala ng'entuufu. Deeti nkulu nnyo ku kiraamo.
ayinza okuba nga yakola ekiraamo mu mwaka gwa 1900 nakola ekirala mu mwaka gwa 2000 nakola ekirala mu 2010 so ekisembyeyo okukolebwa kyebajja okutwala point number 1 nti si muwendo byabo meka byakoze n'ekisembyeyo okukolebwa ekijja okutwalibwa ng'ekiki awo sooka onyonyolewoko kati nnyo lwaki mu mateeka mu considering last dates of the will ne mutatunulira kyasooka oba kyawakati mutunulira ekisembayo omuntu sikanti omuntu akyuka nti jjo bwe yakaabye ne leero nedda ssebo ayinza okuba nga byakola mu mwaka gwa 9 20 years back ng'ebyemu yabitunda kati nakola ekirala n'abijjamu tojja kulemera ku kiri ate kiri akiwandiika tugende ku kiri ye aba atesiteese bulungi kyabiri nabijjamu kati ate ndoba yayongerako n'ebirala ndoba byakola nga yayongerako ebirala ayinza okuba nga abaana beyazadde mu kaseera ako yayongerako n'abalala sinakindi nga kuliko n'abaafa kuyinza okuba omukyala we yalina essaawa eyo nga yakola naye nga yateekako ki nze mulina yakola ekiraamu abaana bonna ne bafa ng'alina okukiddamu kati mu mbeera eyo tubala kisembyeyo olw'ensonga ezo nobwegaga bye yalina nga beeyongerako oyinza okuba nga byakendeera so kati ekikumiza ekiraamo ekisemba tukwaza ekisembayo tubalanga ekyakola ki kyekituufu ekiri yes so kati edeeti nkulu nnyo ku kiraamu kulina okubeerako amanya g'omugenzi makulu nnyo bw'okola obukozi n'owandiika buwandiisi n'owandiika nga wandiisa ebbaluwa bajja gitwalanga ekyokitwala omunaku tekuliko naku za mwezi tebuli mannya ga mugenzi tekuliko okubaako emikono waakiri ebiri egy'abajulizi witness waakiri babiri egy'abajulizi mu kiraamo ekyo nyini mulina okubeeramu omuntu agenda okiteeka mu nkola executor singa obudde mulamu ensi eno ayina kiteeka mu nkola bangi babikola ebiraamo naye ogenda okiteeka otuuka ne akiteeka mu nkola ng'omugenzi yamwerabira so kiba kirungi n'okola ekiraamo ng'otegeera bulungi nga ogenda mpola naye obudde wadde bukunyiikiridde ojja kumala gawandiika bitategeera kubanga olaba essaawa ekoze eki essaawa ziweddeyo nga wandiika byowandiika bitali bitakwatagana bino ebirala nti otaddemu omuwendo gw'abaana boolese birala otaddemu ebigoga byonna byolese kwanguyiza b'okola ki boolese ku dduniya omwana newa mu kiraamo nga taliimu naye nekizirwa nti wa mugenzi n'avaayo agabana ku bintu by'omugenzi ng'abo abali mu kiraamo okay kyateeka nti okay otumenyedde kale soka tuddeko kati otumenyedde kuliko ennaku z'omwezi kikulu nnyo era bw'abanga zaakola byanjawulo nga bikyukakyuka batunulira ekyasemberayo ddala kuliko amannya g'oyo abaalaamye kikulu nnyo kubaako emikono gy'abo abajulizi oba ababaddewo giyite siginicyazi then n'oyo ennyenya alaamye omukono gwe gwina okubeerako kuliko n'oyo abeera n'akiteeka mu nkola okukiteeka into implementation oba into action njagala tutunuulire singa bukeera ku makya omuntu n'akola audio kati nkugambye ekiraamo lwe lupapula omuntu awandiika n'ateekamu ebintu binamukolako ng'afudde sigambye nti waliwo audio sigambye nti waliwo ka kaseti waliwo ka vidiyo gambye lupapula luwandiikibwa lwaki lupapula luwandiikibwa kuteekebwako abajulizi bakulu nnyo benkonyeko tukulina okubaako signature bonna otwagira mu kooti ga nti omuntu afudde alise ekiraamo kizibu nnyo okugenda ne ka vidiyo ga nti kakale mukalabemu oli anasayininga ku kiraamo nga mutaddeyo petitioni yammwe tajja kulinda kuplayinga ka vidiyo kaako ye tajja kaplayinga kitegeeza akose ki si kiraamu oyinza okuba nga gwakoze ka vidiyo ng'oyagala ka vidiyo ako kabeere mu interest zo omaze musuna n'ayogera ng'alinga ayogera ali ku remote nze ebintu byange mbirekedde ono ng'alinga ali ku remote kasobola okwogola byayagala onomaana nokakuulako ani akajulira ka vidiyo ako Idris Lukwago ani akajulira yobomboozi era abantu abange bebeerimbalimba naga kasanyi nakavina mukuteeka video namukutese meya teseke ekinkumu kitegeeza abajulizi baba kimanyi nti ekiteesa ekiramo kino nti buli kwajja kujjawo bakiwemu ebituli omuntu bwogamba nti omugenzi yalaama afudde alaami ekiramo kyoleeta okukiteeka ku tebo nti yakireka tukiteeka ku minzaani kituufu si kituufu kati kiba ekituufu bibako ebikufula ekituufu n'ebifu kubamu ekifula ekifu era bwe kiba kifudde bakiteeka mu kasero
bajaka mukasero litunga estate ngire bange obyo omuntu ataalama Extra Digest mugoba nsonga. Program ya feno eyabuli lwakutaano. Today is 3rd June, of course. Matters Day celebrations zigenda maaso mu bifo ebyenjawulo ku Protestanti n'Abakatuliki. That is Namugongo. Aba banywanyi baffe abakamoga Property Consultants Limited, the true real estate developers, bebateka musene program ya feno bagula n'okutunda ettaka, ba processing ebyapa, bakola proper documentation ey'ettaka, bakuyamba ku kusurveying oba okupunta oba okwerula ensalo oba okuggula ensalo oshegeera. So byonna babikola babayise Bakamoga Property Consultants Limited, basangibwa wano Lubowa ku Kamoga House wojja okubanga obasanga olunaku olwaleero. Mpoze ekirala ku kiraamu ekyo ekiraamu tekikaddiwa okutuusanga bikigaa biweddewo tekiexpiringa n'ekiba kya myaka 3 emabega nga bikigaa bikyaliwo kiba kiseera kituufu n'ekiba kya mwezi gumu omugezi byaleka mubega biweddewo kiba kikoze eki kiba kiweddewo okuggwawo kw'ekiraamu oba okuggwako kwakyo nga kibadde kyogera biweddewo awo kiba kikoze eki kiba kyalina makulu kiba kirina makulu yasi mukibaleka bifalinzi nti mugenzi yagamba ki omuntu mukibiramu bwe yagamba byabagambye nti mu bigabe n'emigabi kyamu nga bwe kiri kiba kikoze eki kiwedde kiba kiwedde kati kyolina okumanya nti gwalaama ebintu byo oba olesa oliteeseteese bulungi okyalinayo chance olunaku olwaleero sokutwala n'owandiika ozo takiwandiikira olunaku lumu olunaku 2 nitwala n'omwezi omulamba niwawandiika n'omwaka omulamba gagenda akyusakyusa nga byaweleka nga bingi papate nga ki nga nyingi namala okuziwandiika obungi bwazo namala okuzitemaatema nzi waddaani wano nwaddewo bino so teekateeka nga bukyakola ki nga bukyayo bwoba oyambibwako bangi abaleka ebintu byabwe naleka nga tebiiko obuwandiike bifa togge babireseemu baba bebafunyemu babitwala abatabituyanira ate bwoyagadde bibayambe nebitabayamba. Ekiramu ino okumanya nti abaana bozadde alisiti obawa shares ezaabwe kyenkanyi oba si kyenkanyi kisinza ky'oba oyagadde gwe nga gwakikoze nolina okubeera fair abaana abato akiramu kyo kyabasukkulumya kubaka abaana abakyasoma awo wennyini ku kiramo ku butabawa kyenkanyi oba kyenkanyi mu tteeka lyaffe litugamba nti abaana bonna oba muwala oba mulenzi bafuna percentage y'emu mu tteeka erya Amendment Succession Act. Ng'ogenze mu eryo balina entematema gye babitematemamu bo tebawola naye wano oba tomuwadde kyenkanyi ng'okoze ekiramu gye tomuwadde kyenkanyi tuteekamu ensonga lwaki tomuwadde kyenkanyi mulimu gw'otayinza kuweera ddala. Bw'oba ogenze mu tteeka liri omuntu atalaamye eseti y'omugenzi kasoli avayo nti mwana wa mugenzi buli omu alina okufuna kyenkanyi naye ate ene yoona alaami okubeerako ekyana ekyeggumi muno mwakigunjulira nagamba simuwadde lwa nsonga gundi ne gundi omukadde akwasiza ku ggoluliye awo naawe w'omukwasiza era n'oba otaddemu nti ono simuwadde oba yanvuma oba yankuba mulimu abaana bakuba bazadde baabwe nateeka kyamu nti simuwadde lwakuba yankuba noba onakitwala w'omulamuzi afaanana etya bajja kugamba ekitakuweesa taata we yagamba wamukuba kikyali kimukukubisa ate gwe tanziko kwewozaako namukubamu katini naye bagambe nti mukadde yanyiiga era tuyinza kukyusa mu kiraamu olw'ensonga ziyateeka mu kiraamu awandiise wasingira atawandiise wano atawandiise omwana oyo newabanga yakukuba ajja kujja mu mateeka gamulage nti naye alina okufuna naye ate oli obanga owandiise kiraamu teri ajja kumukutungako ontegedde bulungi. Njagala tutunulire Succession Amendment Act 2022. Yes. Eryo tteeka erikwata ku byobusika. Weebale nnyo. Yes. Njagala tulitunuulire. Olwaleero luno waliwo abantu nga balina contention y'ekiraamu, waliwo abantu nga taata waabwe teyaleka kiraamu oba omuntu waabwe yenna etteeka eryo lyateereddwako omukono. Bw'aba tewali kiraamu lisobola obbagayidinga bano deribagayidinga era tewali kirala kyakola nga famire bagenda wadde musajja genero office ekola ku nsonga z'abafu ne baba bafiiridde Karamojja ne baba bafiiridde Masaka ne baba bafiiridde wa Uganda yonna
office ekola kuki yebagatta n'ekikolako na grow file ogwino okukola olaga ne death certificate ekalaga kwa plako nti omuntu yakola ki yafa kati muno bakugula file nomubulira ebikwala nomwa information baga yo omuntu jogenze eri talina kyamanyi ku mugenzi g'omuntu alidde buno wategeeza to mugenzi yafa yali mukyala oba yali mwami yali abeera kukindu yali awangalira gundi eno yafa twamuziika eno ereka abana bameka nobogera yali mufumbo basi mufumbo iyo na information gwagenzeyo ku reporting ezo gwojiwa mu file eyo bakubuuza yali aleka ekira wati yaleka nobaga nti yaleka kati awo ne bakuwa ebbaluwa ne basoka bayita family meeting either bayinza okubayita kwaba mu house awo nyine bakukolerako oba bayinza obasitika badde wakaawo ku kyalo awandika ebbaluwa ali musajjenero nagitwala nti agitwale ku district otwale wakaawo kawo n'abasinza okusawo n'abayita ku district oba n'abatuuza ku kyalo omugenzi yali awangalira mwenna bafune mwenna ekibatema oluwenda olugonjoola ekibatwala eyo nga transport taliiwo kiwunganya abantu nkaaga abafamire bantu 30 babantu 40 nemba kikike wakaawo eyo musobola okutuula n'ekikumi nemuwandiika agenda nemuwandiika attendance list nemusayinika nti ababadde mu meeting eyo n'ebiteeso byemuyisizza mbiteka mu bwandiki buli kimwogera baba kiwandiika zabayita minutes za meeting. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tusazeewo tuddemu tutunuulire ekiraamo letters of administration ne powers of attorney. Lwaki tuzeemu tutunuulire ebintu bino nti waliwo era abantu abatannyonnyoka bulungi, waliwo n'abantu nga basanze okusomozebwa kw'amaanyi mu bintu bino ba mu ngabana y'emmaali. Ekiraamo kino still nja kubuuza era ekibuuzo, omuntu akiwandiika na mukono gwe nga bwe ni mu kuwandiika ne peni kuno oba asobola okukitayipinga n'asayininga busayinizi? Byonna asobola obikola, asobola okukiwandiika oba amanyi okuwandiika, asobola okitayipinga, osobola okukiwandiika mu lulimi lw'oyagala. Tewali olulimi ojja kuwandiika mu lulimi Luzungu oba ojja kuwandiika mu lulimi Luganda, olulimi olukwanguyira lw'oba oteekamu. Kubanga eno bajja kitwala eno waggulu mu kooti waliyo bakafulu okukyusa ezo ennimi bajja kitranslate nga bakikyuse bajje mu lulimi lwakiwandiikiddemu bajjake mu lulimi ki Oluzungu, kubanga Oluzungu bakozesanga olulimi olw'eggwanga. So kati gwe kiwandiika olulimi olwotegeera ekikozesa ekyo nti abantu bawangaliramu bajja kujja bakibasomere bazova mu bulambu bw'ensi eno. Bona owandiika nga owandiise mu Luzungu tebamanyi Luzungu bana bakola batya. So wandika mu lulimi olwotegeera bana bakibasomera bakibasomere nga bategeera byokoze eki byowandiise. So wandika oyinza okuwandiika oba oyinza okutayipinga oba okutayipingira oba bayambyeko nannyo kubanga babisomeka bulungi. Oba waliwo awandiika nga wandiika atakula butakuzi toyinza kutegeera byawandiise ng'okubitaggulula. Era mukisoma ne kibalema muyita ataggulula nga ataggulula handwriting handwriting expert ye nga asobola bisoma ebyo. Okay, tuvuddeyo eyo ku nsonga y'ekiraamo. Njagala tutunuulire still mpozi kati nnyo bw'oba okiwandiika ng'okuwandiisa mukono gwo wakiri wandika mu nnyukuta ennene capital letters agenda okutawaanya nnyo uppercase ogenda okutawaanya nnyo bano abakola ki abanakisoma kubanga lumu awandika kanaana otoyinza kubyawula awandika nnyukuta butini aye nga tabwawudde ne butawaanya ki. Ekiwandiisa kiramu kino nti kyangwize bano boolesse ku duniya bategereko ebintu nga oyagala bikolemu. So bwona wandika ng'otakula butakuza ate ojja kuba teweeyambye, ojja kuba teweekozeeko justice aba ojja kuba weekozeeko injustice kubanga ojja biwandiika bibaleme okusoma babitapute gifuula nnenge. So gezaako nga bw'osobola owandiika bulungi. Noba tomanyi okuwandiika funa amanyi okuwandiika ag'omanyi ogw'osayiningeko. Noba tomanyi okusayininga ekinkumu kyo kikola nga signature. Atugamba nze saasoma nabiwandiika ntya mwe tamanyi kuwandiika linnya lye. Funa ink oba bwino oteeke kuki kuno bwe bano abagirizi boolesa babiri abana bebajja okujjanda ebintu byo ebiri waggulu awo yateekako ekinkumu kye twamala kumusomeramu n'abitegeera yateekako ekinkumu kye. Ekinkumu ekyo kikola nga sayini tiweeraliikira mbu nze ataasoma ali mu bwino eno n'abikola ntya ebyo naye bikwatako ddala. Ekinkumu kyo yesiginkya yo kubanga n'oba tomanyi kuwandiika era osobola okufuna endagamuntu nobaga unable to sign, unable to write. So gwe atamanyi kuwandiika tewejjaamu teweekubagiza
baso okubeera bulungi ng'olina ekiraamo kino kikola bulungi era kifaanana n'ekyapa nti abulimu abalimu okugula ebyapa gamaze atasoma ebyapa by'abaasoma nawe atasoma tamanyi kuwandiika osobola okuba n'ekyapa mu mannya go kubanga tewaliwe bakiwandikako ne babuuza buyigirize gweteekako buteesi ekyo ekinkumu kyo yekola nga sayiniyo. Okay, Haji, njagala tutunuulire ensonga akatalekeka ku kyapa kugundi ku kiraamo. Njagala tutunuulire ekiraamo kino bintu bibiri ekisooka. Ani atuuka nnyo okukola ekiraamo ani tatuuka nnyo okukola kiraamo? Omuntu ategeera obulungi oweza emyaka 18 ng'olina by'okozeewo osanya okola ekiraamo. 18 and above ng'olina n'ebikalu by'ogenda okwaloketingira abantu. Tubyoya okuteeka mu kiraamo. So si kuba nti olina myaka 18, 23, 45, 6. Osobola okuwandika n'oteekawo gye banakuziika. N'oteekawo obwa dictator. Byowandiise ebyo oyinza okubanga bikuba nti ekiraamo kino byebyaba byowandiika byoleka ng'owandiisa olembulamu otegeera bulungi byoyagala bikolebweko ng'ofudde. Oyinza oba tolina byabugaga byolese bingi naye nga olese abaana bo ayagala bakusikire omusika n'ogyoyagala bakuziike ekyo nakyo kiba kijja kuyamba. Nakuba nti abamu abasinga obungi balowooza nti alaami eka yalese ebyobugagga ebyokugoba ku leeta za administration kirala nyinza obanga obagayinza ku ekyo nga kijja balagira abaana boolese kijja kulaga gyogenda okuziikibwa nezolese ebitintini nga wobigabye naye kati leeta za administration kijja kusinza senesi mmeka zolese bajja kusinza oba bagobere leeta za administration oba babiveeko kijja kusinza ku biki byolese naye nga bino byo bya muntu yani badde abeera nabyo ekiraamo nebadde muntu akolaki abeera nabyo kitiriko ssente nnyingi. Leeta za administration zijja okubeerako ssente nalese ebintu bitaka wansi wa $5,000,000 bigenda wano bika wansi wa $5,000,000 gira mu kooti eno abijja kuba nga bizzemu okuleka ebintu ne wano ebikukwatako bagaba bakuziikewa olese baana bafaana bitya wandiika oba ng'olina byoki olese atakkiriza okuwandika kiraamu eyo omuntu abanga antategeera bulungi. Omuntu agudde ku ddalu eddalu limukutte kazooli nayinza oba nga alina ebyobugaga naye nga kati abiwandiise na kazooli so kiba kigakolebwa omuntu ng'ategeera bulungi. Yakiwandikira emyaka 5 nga teyali mulalu nga yategeera bulungi yes bajja kitwalanga ng'ekiramu kubanga kikola akola ki baba ali akaseera ako wokiwandiikidde wali otegeera otya paka wosangiddwa oba yali ategeera bulungi mu kaseera ako. Okay, bwe tumala ekiraamo njagala tutunule kye bayise letters of administration. Ani azigaba bazigabira ani zo zikola zitya bode yazo nti nkoze paragraph 2-3 mu bode mubaamu information ki mu bode ya letters of administration. Letters of administration olupapula lwojja mu kooti olukuwa obuyinza okudaganya ebintu by'omugenzi kankiddemu. Letters of administration lwe lupapula olugibwa mu kooti oluwa obuyinza omuntu okudaganya ebintu by'omugenzi. Olubagambanga nti alina letters of administration ng'agirina nga teyagijja mu kooti omanyi oyo ali ku bibye. Ombuuzanga nti wagenda mu kooti agamba nange natuma omuntu banetera ndeetere nga ndi waka oyo omanyi ali ku bibye olwokubanga wagenda mu kooti. Noteekamu petition ogiteekayo identifyinga ne balanga amawulire wiiki 2 kajja kuzima bateekako n'obufaananyi bw'abagenzi bakugamba kufaananyi kalwako omugenzi kebateekako mu kulanga mu mawulire era kuliko bangi abakuta abafere bangi nnyo mu kulanga neekanga omuntu mumanyi ono nga babadde bamulanze numa balanga abalamu oli aleka ettaka lye Kampala ataliiwo ali bweru olina amulanga ngayakulaki ngeyafa so namubika ekukulekanga yekangira maki mumawulire nti ati nze ndi mulama nafadde so kati baluwe wajijja mu kooti wokka kukoti kijogendamu kisinza mugenzi aleka bigaga bifaana bitya byaleka webanga bingi bika wansi wa $5,000,000 agenda mu kooti eza wansi mu Sweet Court webanga ngaleka nga bingi bisika $5,000,000 agenda mu High Court yaje baluwa eyo ebaluwa yemu jalese esokyuse ebintu ebiva mu $5,000,000 mpaka ku buwumbi ebaluwa yemu tekitegeeza nti ojja kufuna okyuse ekyapa kimu oddeyo ofune okimeyo n'endala
bina tukyuse n'ebyapa 1000 kwesa baluwa etya jokola ofuna just certified copies nga bukyusa byapa bani abayina emikono baba signing ku letters of administration mulamuzi baluwa ezo ogifunako era ebeerako kooti wogifunidde kubeerako omukono kubaka amanya g'omulamuzi n'ebitebe byonna kubeerako n'esiginca y'omulamuzi n'ennaku z'omwezi omuntu zasanyingire baluwa eyo nyokwakiraku z'omwezi n'esiginca y'omulamuzi bikulu nnyo ku baluwa kubeerako obudde time tekubeerako time nekubeerako date. Okay, tutunuulira ekiraamo, tutunuulira letters of administration, tutunuulira powers of attorney. Letters of administration ekirala kubeerako n'ennamba yaayo bwogera mu kooti n'ogulawo fayiro oba n'okola petition bakuwa ennamba ya letters of administration eyo. So ne bw'obanga ogifunye mu kooti y'Emubende oya twazigundi ne banoonya fayiro ennamba eyo eno okubeerako fayiro nnamba kuki bw'okola ko letters of administration nga teriiko fayiro nnamba yaayo teriiko ku bbaluwa gy'olina manya bakuwa kicupuli. So kati bino okubeerako n'oba ogenza okusatifyinga banoonya fayiro eyo ne baba bafuna letters emyaka 2 giyise n'ogitwalayo booti bo balaba ku nnamba eyo ebayamba ki okunoonya fayiro eyo kitegeeza mu system mweri esigaddemu eba esigadde mu system ne physical fayiro bina biba bikwatako weteekamu omu. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Haji Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants Limited. Haji, yes. Kati nnyo omuntu sisobola keera ku makya singa omuntu aba ajingiridde letters of administration kiggwa kitya mu courts of law mu mbuga z'amateeka kiggwa kitya? Buli wogamba nti omuntu ajingiridde baluwa yonna letters of administration tudda mu kooti gyogamba gyagifunira notekayo omusango esatifyinge onzo tukayo nga bifu nga tekiriyo yajingira kyakunassa n'agiteekateekako bistampu bye odda mu kooti oba nga yakyusa ebyapa nzoba yagijingira nga terina kyakyusiza nyoba yagikyusa n'ajingira ebyapa odda mu kooti ekyapa kyebakyusiza nga bakozesa ebbaluwa enjingirire ate okukisangulamu olina kudda mu kooti kufuna court order ekikyusa ate okijja manya guwege kyavaamu kooti yetereza ekyo. Omwana tayingira mu kompyuta n'anyiga bunyizibwana talina buyinza obwo ogwo muzizi mulimo gwe kala bateekako ebbaluwa enfu balina kudda mu kooti nebategeeza omulamuzi nebbaluwa agifuna mu bukyamu ate ne bamuwandika ne bamuyita kooti erina obuyinza ogaa nti ebbaluwa negamba nti nfu bangi bagamba nti ebbaluwa nfu zebafuna ate nga ntuufu bakubanga ebintu ekiraamo tekyali mu feva ye nalowooza nti byebakoze ajja kubiwakanya agamba ki ng'agiweeteko ebigambo ebirala bituufu nti ebbaluwa ajja kozesa nfu naye nga ebbaluwa ntuufu. So kati okwewala ebyo olina kudda mu kooti bakuwulirize what is your claim gye weekubirire omulanga olina okudda n'omusavinga ogwa ndi ajingira ebbaluwa enfu n'omusavinga najja mu kooti ne baneeyowoozaako ogumusinga ebbaluwa nga bakoze ki awo wonna obudde tebutambula oli bwatya nga ali mu kutunda ebintu kyokola bw'oba nga weekengedde nti bali mutunda bintu and office nzigule ebyapa ebyosobola okubisawo caveat caveat yenvumbo eziza any transaction ku ttaka kisyapa kisibire wonna wekiri awo sajja we bakireka oba okisibira nga muwoze ebirala byemuwozaŋŋanya ebyo mu makooti gammwe ngeri kyapa kisibe naye ogamba nti tokisibye bajja kubikyusa nonaamala omusango ebyapa nga byakyuka kiba kirala bajja kugamba ebyo byoleese kotwala gyoleese it was overtaken by event yadde esikodo ogirese salizeemu naye nga byagenda dda olinazo okuddayo ate buto. Okay, letters of administration zigabibwa awantu wali wamu mu kooti era kooti erina mandate okuziwithdrawinga oba okuleka n'ogenda ng'ozikozesa. Di kooti lwe withdrawinga letters of administration di lwezirecallinga nga bwe naagamba nti komyawo ekintu ekyo tukyekeenenye nga bafunyeemu emulugunya yo kooti kasiteekuwa notabwawa emulugunya terina budde bukuyita ate bekuyita kuki terina kyekwetaaza oba ogenze oddayo buzi bawa ku kasiimo oddayo buzi kukola kye bayita inventory bakuwa emyezi 6 olwalage ensaasaanya gy'okozeemu
omwaka mulamba obalage onokuza inventory yo bategeeze mwansinika wampe baruwa ntemeteme ebintu by'omugenzi naye nsanze mu change bweziti tusizako ebyapa mukaaga amakumi ana bikyaganye nobateramu ensonga. That is in 6 months. Miezi mukaaga. Niwakongerayo omwaka mulala mulamba era obategeeze. Ninda tinono anajjaga kugoberera nti tuwagaba bintu bya mugenzi file ejja kubeera ekola ki ejja kubeera yogera soba ku emyezi mukaaga nobango ne abasinga obungi bafune ebbaluwa eyo agera tema ttaka tadda nayo olufune ebbaluwa tafuna sente tayagala biki bayimuzaala abiraba mugaso gwabyo nga bagasazaamu ebbaluwa ye nti teyakola inventory awo naapapa kyebutakola inventory kisazaamu ebbaluwa yo gyewafuna. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Haji Muhammad Kamoga wa Kamoga Property Consultants Limited abasangibwa wano erubowa ku Kamoga House bagula ettaka n'okutunda ettaka bakola ku nsonga z'ettaka mu biti ebyenjawulo bakola surveying okupunta bakola land documentations bakuyamba ku transfers ez'ebyapa from here to there bakuyamba n'okumanya ku nsonga z'ettaka n'okuzuula status y'ettaka lyo nti osobola okuba ku ttaka naye nga ate ebyapa byakyuka dda buli kimu kyakyuka dda. Mpozi era bategeeze tukuba n'amagezi ag'ekikugu mu by'ettaka. Nzoba ensonga yakutawanya olabanga ensonga nnene nnyo naye nga akantu kati ki bwe kituuka ku mmwe nga ntono nnyo katini noga kola kino era bwakikola gaba byawedde so kati experience tugirina muki mu ttaka mukka. Letters of administration yeno Leman aliye yatulaba omuntu wa bulijjo ajawula atya ekicupuli n'entuufu. By the mere fact nti oli alulina lupapula bwe ruti nga bwe nina akatabo kati oli ayawula atya nti kino kicupa oba maligina bw'okifuna bw'oti kibako kooti yakifunira gwejojoduka n'odda mu kooti bagambye wabyo fayiro yakyo yakifulumya nobagamba musatifayingire ebbaluwa eno ntuufu musatifayingire waleka ebbaluwa kooti gigambye musatifayingire bwe kiba nga kicupuli kibaza kitatifayinga bwe bannamu bajja kugisatifayinga bakoneko stamp bakonamu nti certified copy. Kati awo ojoga nti ebbaluwa ki ntuufu oba ebbaluwa nkyamu naye yagifunira mu kooti gyagifunira gyolina okudda. Yes. Tubikola bino olw'ensonga nti abantu bangi ab'enjawulo abatutuukiridde mu myezi 2-3 ng'emberebezi eva ku ngabana y'emmaali ey'abamulekwa bannamwandu abaana b'emikwano abajjwa bonna obasanga bali mu mbeera y'emu eyo nga basika muguwa at the end of the day. Haji njagala tugende ku kye bayise powers of attorney but before akalala kalifane omuntu asobola okufuna letters of administration ku muntu omulamu tasobola. Case in point nze omwana wange nanfunako letters of administration nga nkyali mulamu tasobola. Kati tibayinza okufuna ng'oli mulamu bakiyita management order. Kyekivuunulwa kitya oleeseewo ekipya ate management order eyo oyinza okuba ng'oliko obulemu aleteka epya lyakyusa tebakuyita insane bivoola n'okuvoola era omuzungu yayiye ebigambo ebyo yali akola kikyamu binene nnyo bivoola lunatic tasoba ng'oli nti insane disabled gasoba ng'oliko oki obulemu binene bigambo bizitowamuko ate nga buli ku bwongo oyinza oba ng'oli mulema naye ng'okyoki ng'obisobola ng'otegeera bulungi naye oyinza oba ng'oli mulamu otambula bulungi naye nga waggulu ng'oliko ki nga wasootinze kusootinga ng'oli mulamu bukedde ku makya taata n'akula n'azaala abaana be then along the way oba n'agwa kabenje n'afuna disorder ku bwongo tukufuna management order ani agigaba eyo era tudda mu kooti nebakumanaginga bakubako kati abo abakumanaginga bebayita bamanaja. Njagala kutumira ku Idris Lukwago kati bamanaja abo bebakuvanzibwako bavunanyizibwa okusayininga ebyapa tulabima transfer bakola biwana dookola nesene mu banka bazijjayo. Ani agaba management order eno mulamuzi waddaala ki ekisinzirira byaga ku managinga bifaya mbitya bubanga nga butinitini bukawanso milioni 5
kira magistrate court nenga usingo gira mu high court obutatawanyizibwa nnyo nofuna management order bani aba qualifying okutula ku management order sibuli omwali ko buli mu kumutwe ndio mfuna management order ani bani go bagifunira oya ine ebintu ebyo ku managinga Keith Kanabi kati yo ono ojijifuna omuntu akwina ko Uganda mu buntu nga wakumpi abanzo vera abantu babiri oba basatu oba omu akwina ko buvunanyizibwa obadde ngo cyari mulamu ngo tegera bulungi era bebadde abali close to you azo bera omwana wo nzo kubera omukyala wo azo bera muganda wo abali close to you yes koti jakumala kutula ko petition njako ku managinga yafunye mwaka zole ate baruwa eze butabika bazirete omuntu bakakasebunu basawo toja bagaviro ga nti muze yagudde ki singa bukeera ku macha abaana ne mama waabwe oba omusajja n'abaana ne beeko baana basuule maama eddalu nga mulamu wa mutwe oba taata eddalu bagambe nti ono yeetaaga management order zaagase bakutwala mu kooti kandi era kulubuga nti management order oba otegera omuntu aba tannafa omulamuzi akugamba muleeti batero ba producing ate onajjukuwaatya wangi anajjukuwaatya tasobola kutambula omuntu akusiba muleeteke mu parking nja kujja mulabiko omulamuzi nga ava alimu mu chambers ng'agenda akutunulako kati yajja kubuuza ebibuuzo ebitaano ng'abuuza ono ajja kubuuza alaba obazigatta oba zasootinga olaba wamubuulizaawo amannya ge n'agoogera bakuzaala ddi n'ayogera ddeeti ndi 1995 bonna abaana bameka nti abaana 11 ate bagamba bina 12 nti 11 ssebo 12 ate ojjaga nti omu yafa mu myaka bwe guti ayino onakola ki zitalinga mulimba sebuli omwawa ajasaba omanyi orders awo bakusiba okulimba kooti ate mu babiri basibye omulamuzi okuwa ayina okumala confirming nti dragwa gwajiweerako ddala zakoze eki basebo ne banyabo abalungi abatulaba olunaku olwaleero ntusazeewo shows zaffe zino oba zigendedde ez'omuddiringanwa tusazeewo tukole nnyo shows about family and real life ebintu bino betwogerako kiyinza okuba tekinatuuka mu famire yo oba ku neighborhood bwe mwawula oluwanyi naye gyebiri era bibeerayo bwe biba bituuse what do you do nannyini maali mulamu either mwagala kukola transfers kutunda oba kugabanya maali toddawo ate omukakeega ku muntu amanyi kuwandiika zagasse ajabita kwatakulamu kooti weeri amateeka ago ojja kuyitamu era so waliwo ate ekipya kituzudde kye bayise management order gyofuna nga muntu mulamu assa atemya bukofu naye nga waya zasootinzeemu olw'ebizibu ebitali bimu ayinza okumala nga wagifuna n'okolako byokoze ezimaani ezitenatereera tugere bulabula singa bukeera ku makya munywanyi wange eyali yasootinga n'akola bino byonna ne babikola ne bafulumya ekiwandiiko kya management order n'addamu n'ategeera bulungi kiggwa kitya byonna bye yakola ono nga oli ng'asootinze bituufu tatuwaabira ayi ate baluwa eno yejja okudifendinga ndi ataata kakanye mbona tata waliwo alina obuzibu emyaka ena gye wamala kyakola ki twakola bino management order eno erina ekkomo does it expire eggwako ane kati yo kati omulamuzi waba agikuwadde kisinza state omuntu gyakola ki gyalimu oyinza okugiwa nga eddalu tegijja kuki kuwona nga tojja kudda buli mwaka nga jajja okuwa lumu ogende naye nga ate olina okuba nga kooti eyo ogitegeeza ekyo ekiri ku management order eyo ogiwako ki progress mutambudde mutya wakino ogitegeezaako twatunzako yiika bwezi ti tujanja muki byonna byolina okukola olina ebintu by'omugenzi ebyo binasobola kufa ku muntu oyo either kumujjanjaba gusokerwako kubujjanjabi tugamba nti nali omutwe gwasootinze
nafuna management order natunda ettaka lyo obukadde 6 ne bakutwala bakujjanjaba n'oterera n'ogamba nti mwadiibuuda ayinza okubeerayo ekigamba neera kuba kudiibuuda milioni 6 mba mukanika kyekyo ayinza bamubona akawumbi obulamu buyita kyamuzanyo nga watereza bwongo omuntu temalalo agenjawulo omuntu tebweru tesibakozeza oluwona bwati nga bamugamba nti square mailo y'emityana kalangalo majani mye yagenda kasaba nga bibakola nga babikola kuki kugwe kankube kalango extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tuline Haji Muhammad Kamoga buli olucha wabaawo ekipya okuyiga tekukoma okwewala okusika omuguwa n'okugenda mu ddogo manya bumanya information obere rich in information okwesiba yirize ennene ng'omutwe gw'ente tekijja kuyamba naye kijja kuyamba kwe kubanga olina information ng'oli equipped with information omuntu omera tomutya management order eno tegabirwa ku polisi tegabirwa ku erosi tegabirwa ku kirabo kya mwenge tegabirwa mu stenseni mu kooti tebagigabira ku stage ya board bakabalaza mu kooti era bamufuyita manager era wula nti ani manager webukera ku makya nga omuntu ayagala ku transferinga ttaka tulifeda kukola transfer ekyapa kiri mu manya ga mwami X ye mulwadde omutwe ettaka baagala live mu manya ga mwami X no mulwadde w'omutwe baliguze omwami Z ani asayininga ku transfer era ki supporting transfers manager eyo management order omulamuzi wawakuwa wadde mu kooti n'okola ki n'omutegeeza yesebo wampa tulina omulwadde twetaaga kutunda ki ku ttaka block number bweti plot number bweti joni bakwa order ngeri specific kutunda ttaka eryo wateeka plot number ne block number era noli akyusa ebyapa lawyer amanya kyono si ali mu kyapa naye alina obuyinza okuva mu kooti bukola kino naye ayinza omukusaba registrar awandise ebyapa ayinza okusaba ddala ku ssaawa eriyo okukyusa ekyapa amutunuleko ndabeko obulabi ndabeko oyinza obanga wavoginga bino byonna mu kooti nga tewagenda naye nga wakufula biki mpapula birala naye wakukyusa kyapa kati ye registrar alina obuyinza obumuyita ndaga nti byonna mbiwulidde byonna mbirabye oleetako ndabeko ono gwomanaginga afaanana ati obanga mulamu oyinza okugamba nti akyali omumanaginga omuntu naye omuntu yafa dda naye otayagala kyokuddeekiranga nti yafa bajja kugenda baleeta administration bayite family meeting nga bijja muwanvuwako agibweko obuyinza ye nasigala nga akikubira wano bamugamba akyali muki registrar awandisa ebyapa alina obuyinza ogamba nti nakyusa kyapa leeta kuona ali mu kyapa ogamba nti gwomanaginga era awasobola okwegolima nagasi kikyusa muleete RP to appear kyakozesa RP yani gesal proprietor abeera mu kyapa to appear before me mulabeko bulabi neza dakiika 2 paka wakiso ku district paka mpiji ne wasaza kutambula bamuteka mu moloka bamuleta mu parking n'atava mbuvi ligeso mugaba omuntu gwotumiza tumulese ye n'avayo mu office najja namulabako bulabi bwati n'asenga mu file ye RPCN nateko ndakozo omwezi nadda munda tibamuleta ne bagikyusa emyaka emeka agamba nakola ki bamuleta namulabako yali mu state yeyo gye boogerako yali kituufu singa abatali mu ggwanga ayi olimba bagamba oli mulimba muleete extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage manya gage tuli ne Haji Muhammad Kamoga tutunulira of course ebintu byetubuusa amaaso ng'ekiraamo bangi bakibalaatiramu naye kiviiriddeko bangi okufa 95% bakirina nze nkubuulidde waliwo kye bayita ebbaluwa empya gye tuzudde olwaleero oyinza obba obadde ogimanyi nkadde nnyo gweoyinza obba obadde ogimanyi kuliko n'abalaba ng'agiira nga ye manager betogera nga yemanyi bulungi management order bamanaginga mulamu zino idresi ayinanga nnya omuntu oyo afa
ekomaawo. Idris ayinanga nnya kati yeringa nga Paul Vatone. Paul Vatone ekola ku muntu nga mulamu. Ye agikola lupapula ruba lupapula olukolebwa muntu nga mulamu n'aliwo omuntu nga mulamu lumukolere ku bintu bye nga akyali mulamu. Biki byaba mukoledde byagino mukolerako biwandikira mu Paul Vatone. Abamuwadde obuyinza bamuwadde asobola okukyusa ebyapa asobola transfer asobola kulisalasalamu asobola bina byakoze nenga bijja mu Paul Vatone. Oli kastaffa agimuwadde ne powers wezifiira ne basigo obungi bakola ensobi n'agenda omugenzi yafadde emyaka 10 awoza nzina muzeeyi yampa Paul Vatone. Mugambe ebyo oli mu mboozi kasita mugenzi yafa bwati ne Paul Vatone wezifiira ne baba tanazikibwa kastaffa zikakirala noma emyezi mukaga nga tanamuziika powers zaako madda zikola ku muntu nga mulamu yokka kuwadde kasita nga kyali mulamu ozo kyali namu. Ani certifying powers of Vatone? Diboandis ebiwandiiko. Ewa registrar? Registrar of companies. That is one CPS one. Mu Kampala. Certifying ebiwandiiko ne posta ba certifying irawo. Kati wochiwandi twale kyamo ekiwandike ekyo baba scanning system kuchewerako batchwe number. Ekivuna batch number. Ati bogenda wajingiza buyingiza number eyo ne bakiwandula. Tiba certifying nkitufu. Ndio batindi kama powers nga zigwako emyaka 2 zigwako emyaka 5 myaka 10 obanga tezigwako infinity. Ani akirizibwa okugaba powers of Vatone? Oyo ali mu kyapa kasita kwa Paul Vatone yakiza okugaba Paul Vatone ku bintu bye. Bwe banga tali mu kyapa tuyinza gaba Paul Vatone ku bintu byotalina. Bwe nkuba yutani powers of Vatone zifaddi nga nkubye yutani kasita wecyangamu nogamba Paul Vatone nyisazizamu awo nyi wosalizamu ziba zifudde. Ne bonyiga ekiro zifa ekiro zifa naye kasi zino kufanga obuwandiike sikunyiga gamba powers nze kujjeko nenga tanda kuba buwandiike ebyo aba yerimba ate ne bonyiga nozimusazaamu byonna byakoze nga ziina biba bituufu goba wabikola kankiddemu oli kasita kwa Paul Vatone byonna byokoze yaba abikoze paka nga alisazizaamu wasazaamu buwandiike awo wokomye okukola webikoma. Naye abazungu nga batwejingira ku nyo baleeta ebintu bingi. Anti yabe bafe byetukopa. Osobola otumanage omuntu omulamu tamanagingika. I know. Awotalikawo kano ng'abuuka kano kati biwandiko nyo banga bingi ebimusiba. Powers of Vatone nzikirizibwa okwerekerayo emaali emu n'endikira yalinga emu nga nzikuwa. Kibu kituufu nnyo. Onzo kubanga olina poti lukaaga ebyapa lukaaga ogaba Paul Vatone ku kyapa kimu n'ensigaza 599 onzo kubanga ba Vatone nga 8 ab'enjawulo gweseti ez'enjawulo nsobola okuwa powers zezimu n'enziwa n'oli ku kintu kyekimu ekyo tosobola okujja mu mazo sazaamu zange olunazisazaamu byenkola byonna biba bituufu. Garanti ebeerawa ku mali yange nga kwa powers of Vatone. Nemba mugenze mu kooti mugandi mpabira omusango byonna byabasalawo naganda nayingira consent ne bali biba bituufu. Nzijawa safety ne garanti y'emali yange nga kwa powers of Vatone. Ono kuwa Paul Vatone omuntu gwe wesiga omuntu mukwano gwo omuntu gwe langa ino obusobozi okakyosobola. Yes esingo bungi tukweza Paul Vatone kwejja ko stress kwejja ko jiba migugu ogitika omulala agikwetikireko. Awulero gizitowa kati gwinzo banga takanga dirika batuze nga 3 tobasobola nengo inaajo kubasobola gugwe stress yokuvuma oyokola ki bino bitikoli bugwe bino tunira account bali bakwadde ko powers of Vatone sigumusebiri sigumusebiri woina zo chaine ziraninga nyingi nyo nyingi nga gwo mukolera byakola ki byayagala byagala mino kulagana ndobera ke banga atenzo kubjanga nakwa Paul Vatone kintu ngalaba kizibu nnyo nakwe emyaka 5 nokimala mu myaka 2 omugamba nti omusajja akubya kimala eti ekikulemedde emyaka 3 atakimala mu myaka 2 akubba tonga tamanyo jotaddemu nemba mutegeraganye ono kwa Paul Vatone na memorandum of understanding memorandum of understanding mu kusasulira akusasula atya basingo bunja kwa Paul Vatone natagenda kuwa sente bena agonyo teka muki bakola byapa abakuta basaveya abakwelula mpenda kati gwosa osasulwa ddi
mba mumaze okutegeragana ensasulayo biba documented bulungi tewa nakayana era ne wabanga ofunye obutakkanya wonna documents eziba guidinga toza kuwa power button mu bugamo ndi kwale power button obo nyumiza mbo nyumya mbozi ya boda ku stage ndo bako obuwandiike ngomu omuntu n'obugala soma mu puyinza buki minza bwebo batonza genda ntotuuza batuuze bagamba gundi yangaye mukolereko power bali mukolereko ensonga zino nga ko buwandiike biki byagambye mukolera era bubunya bugwako ddi sinzo ko yanzo kuwanga nga tezigwako onzo kuwanga zigwako nabo zigwako ngolekerawo era inzo kuwa power button notuka masawo nezikulemerera nomugamba nkomiwa naye inoteka mu buwandiike tadwampa obuyinza kintu kinyinza obuki obuzito ngakutumi ate na yata atuma nomugamba akakatoze owekolere muri mukoze ki nguvuddemu nomugamba nomwa esonga kyokoze ki asomo obuwandiike ndi nguvuddemu kituwe traffic siganya kwali power zendi ayino kulemezaako enzo bantu yabatunde twakayitunda yabadyako sente ayina bawa byapa atako gwa kutuma ntigendo basendi tukayo ku ground nga yakulinga nga kirala nnyo ono kudo mugamba nti achontuma sikola ki sikisobola be realistic muge sikisobola owai tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero luno naye of course omulungi atulaba take time ngolaba programs zino nkiddamu take time ngolaba programs zino there is a lot to learn bingi ebyokuteeka mu nkola bingi biwetaaga okumanya ebintu bino bye tuwogerako letters of administration powers of attorney ekiraamo oba will ne management order in one or the other bina wekukwatirako kyovula tukugambye nti ne management order ekwata ku oyo abeera nga ayina obuzibu ku mutwe nenga mulamu nga si mugenzi webale nnyo olupapula lulina we lukolera webale nnyo olukola nga omuntu afudde lukola omuntu nga mulamu tosinziira wega letters of administration emanyi omuntu akola ki oyo mugenzi. Thank you. Yes. Extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo nako olwalero mbagaliza birungi byerere. Thank you so much for your time. Thank you so much abalungi abatulaba mwebale kubanga mutugoberera mwebale kubanga mutulaba. Once again tusinzidde wano ku Kamoga House Lubowa wetusinzidde olwalero wetukodde program ya olunaku olwalero olunaku lw'ebikujjuko by'abajulizi Namugongo wetusinzidde 3rd June olwalero luno nkulisaayo abavuddeyo nebaza n'abo abasobodde okugenda n'abatasobodde kugenda ne musinzire waka ne musaba. Thank you so much. Emyaka 2 down the road nga abantu tebagenda Namugongo gezisibwa kubadde kwa amaanyi nkola bazimbye bigere n'abalabye nga batambudde bigere bizimbe abantu batambula okuviira ddala ku bode Kasese Busia Malaba ne bajja. So ensonga eyo nkulu nnyo tubawe ekitiibwa tubeebaza nnyo abantu abamanyi nti Katonda gy'alira yakola ebyamagero. Amina. Abagenda mu byawongo nammwe kye mukola kirungi nnyo wabula ku ssaawa eri muli nnyonnyola Allah lwaki mwamuteekako agabindi ensiriba n'ebigwa mu kkowe eryo. Nsigadde nze IBRAH Mukasa ayahaji oli mukuseka ku kintu ekyo naye abantu bano tulina okubalabulira nga bukyali abeesiba ensiriba. Nze waliwo wamuwenkolera omwami omu twali awo nga twegeyageyamu peni ye neegwa n'akutama agironde bw'ati nalaba ensiriba nga yenkana essimu eno. Nogamba ila kati mu kiwato. Nze nasooka ne ndowooza pisito. Ya Rabbi. Obaga ye pisito ye. Allahu Akbar. Ate ko kinga atya. Ya Allah. Ngayina irizi nnene ng'omutwe gw'endiga. Wali mugambe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banga ndi mfafaganira wakati mbulamu gina mufakati ya afudde nashi. Keith kanawe kutumiddeko nnyo. Amina. Idris Lukwago, olaja upon yourself. Idris avalwengo. Sure. Yes. Era amawulire agessanyu gennina wano gali nti bwe tukola programs ez'enjawulo abantu bayiga. Idris yatandise okulima amatooke yiika 48 erwenge waabwe. Ali saji.
So it is a success story. Between sharing n'abantu. Ndi so happy. Sichirabanga. Mashallah. Allah mtere mubarak. Allahu akbar. Muganda nge Keith Kanabi. Kutumiddeko. Tumirako Daniel Mugoya. Idris Daniel Kwago. Mugoya mwagala nnyo. Nnyo. Ogenda ina mulamuka video Isayi. Musajja wa kukwata mpola. Ne bwalota nga omunyiziza. Ayagala okuteeka ekiroto mu nkola. Allahu akbar. Haji twalwawo okukumanya. Kasamanya mashallah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much our dear viewer out there. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku commentinga, mwebale ku sharinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Allah abaddizeewo kye musinga okwetaaga. Tusigale nga tutambula ffenna ku lw'obulungi, lw'obuweereza obulungi obw'okubatuusaako amawulire nammwe nga temulaba ebintu bino ne mubiteeka mu nkola. Nsigadde nze Ibrahim ku lwa Extra Digest mugoba nsonga. Mubeere bulungi, mweraba.